nafuna erinnya lya Hajara nga ndi muto. Omwami yali ntuma nalyagala nnyo, namwagala nnyo, yanjagala nnyo as my father, nampeerera nandabira otuuka mu senior 2. Omwami yakyaliyo? Omwami gyali amuyita Ntwatwa Mansour. Era yanjagaza nnyo eddiini y'Obuisiraamu because yandaga okwagala bazadde batono nnyo nga takuzaala asobola okulabirira. Nali ne muto wange omulala naye n'atwagala, n'atuweerera, n'atulabirira. Kwegamba yatulaga omukwano mungi mu ekyo. Omukwano guli ogwa taata? Yeah. Ekituli kyonna ne yakiziba? Yakiziba. Ye taata gyali? Taata yaliyo era gyali. Muwuliziganya? Tuwuliziganya. Okay, nkimanyi nti waliwo obudde buli eri obwa maama anyiize nawe okuzuula maama si musanyufu. Simanyi oba mwali konsayiringa ne taata oli oba wasala noga nti asigale erisaagala kumanya kamanye taata ono omupya? No, bonna of course mu kaseera ako twali tumanyi taata omupya because taata oli teyaliiwo. Ne bwe tukula wonna twagezangako by the mafia yatugambanga mugende watatamwe because twali tumanyiyo gy'abeera naye nga omanyi nti wali abazadde abamu ng'osika muguwa mugamba waayi kanfe ku bulamu bwange ng'omwana ng'omuvubuka akula. But later with time when you become something or somebody abazadde abamu bavaayo bo bennyini nakwenoonyeza. Era tatange eyo yajja okunoonya saamugoba era yajja ne twogera ne tuddamu okumanyagana obukulu. Naddamu okumumanya nalina ku stage nga nnyimba ngenda olaba omusajja ajja ku stage anfuwa ssente naye nga mumumanyi kifaananyi nali eyo watayo batya nali Mperere. Nyimba after like years naye nga ekifaananyi kye nkimanyi because mama affe yatubanga ebifaananyi nga tuli bato nga tubiyina mu albums era engaze mumanyi nti yono tatange mulaba nsomutegeera nti yona nzaala najja nanfuwa ssente kati nesigala nga nnyimba nva ku stage najja we nali ntwogeramu awo ne muwa enamba yange ndamu tuwuliziganya bwe tutyo. Kati ne taata abeera ku kyalo n'agamba muwala wange serebu kwegamba ate nga obudde buli eri yali tayagala kumanya. Ekintu ekyo kiyigamu ki? Bweyo nze ne mba mikwano gyange kati abazaala mbagamba nnyo bannaaye wadde newo yawukanye ne mukyalawo oba mufunyemu obutakkaanya omwana tomubiyingizaamu twala obuvunaanyizibwa bwo nga taata because omwana ono tumanyi kyayinza kubeera nkya. Nze taata wange kyemmanyi yejjusa okuba nti teyatubeererawo oba teyatuweerera oba teyatukuza. I'm sure bwe tuba twogerezeganya. But all in all tosobola nenya muntu kuba tomanyi lwaki aba yakikola but nze ndowooza mu mbeera yonna nga bwe twakula ne mama waffe nti kyalyako kye tuli ate tetulina. Oba mukoze emirimu ki oba mutunze ngoye ku kyalo bamwozezza ngoye whatever you do as a mother abaana mmwe tabasuula tabalese mu kyalo tabalese mu kubonaabona. So nze ndowooza n'omuzadde omusajja kyalina okukola n'okuza abaana mu bugubi oba mutya oba olidde ki kye olyako abaana bo bakole ki kozi tomanyi enkya omwana gw'omwetaaga. Ku kino ekyeddiini kubanga tuli myaka gyesalirawo wasalawo watwala ddiini ki? Nze ndowooza kimbaledde kizibu nnyo because nkulidde mu maaso g'abantu nga bandaba nze Hajara. Eddiini y'Obuisiraamu wali eri weneyo Bukatuliki waneeno ne mbalokola ate ne ŋŋendayo ewa Pasita Bugembe kubanga naye muganda wange wa Mbogo n'osanga nga gye ndi ate naye ansabira. Kati nze ndowooza eddiini nze mu kukula okwange njiza omumanya nti eddiini guba mutima gwa muntu kukkirizaako ng'omuntu bikolwa byo. Siri awo nti banne ndi eno but kyovola ngambye nti respectinganya abasiraamu kuba nze mmanyi bandaze okwagala nga nkula ate y'ensonga singa nze muli ndowooza taata wange ono Mansour okunkuza osanga guli omutima gwe guva mu ngeri gye bamukuzaamu ng'omusiraamu okwagala okwo n'ekyembracinga kyokka ate ne taata nzaala nti bambatiza kwegamba ndi awo.